Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako embeera nga bw'etambula. Olunaku olwajjo twasiibye tukuwa ebigambo by'abantu abo nga bwe walaba mu kifaananyi nga kuliko Muhyiddin Kakooza, abangi gwe mumanyi nga Ssaanya, kuliko Full Figure Jennifer Nakanguubi, kuliko Balamu Barugahara n'abantu abalala naddala ababadde mu muzannyo ogw'okuwuddisa n'okubeera nti ate bateeka Ssaanya mu layini eyo sayidi gy'ayinza okuba nga gyali we twogerera. Kakati njagala kuwa ebigambo omukyala Jennifer Nakanguubi amanyiddwa nga Full Figure yavuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima ebigambo Ssaanya byayogera si bituufu. Jjukira Ssaanya yavuddeyo n'atutegeeza oluvannyuma lw'okujja n'akonfesinga nti bannange neetonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba ansonyiwe. Ssaanya yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Omukyala Full Figure ayina we yabadde n'atuuka n'okukakibwa okukwata Bayibo n'ategeeza nti nze bannange ebigambo bya Ssaanya sirina kye mbimanyiiko. Ebigambo bya Full Figure ng'ategeeza nti ebigambo bya Ssaanya sirina kye mbimanyiiko bye njagala okuba nga nkuwa, wabula nga kirowoozebwa nti Full Figure n'abamanyi kye tuyita body language balabira ddala nga Full Figure bambi kwabadde kwekwata ku bisubi wabula ng'embeera ya bunkenke. Omukyalo oyo y'omu ku abo abaakonvisinga Ssaanya n'abamu ku basibe abalala abaali emabega w'emitayimbwa okulaba nga bakkiriza emisango nti baagizza, era Full Figure yalabikira mu butambi obw'enjawulo nga ye yatwala nga Bassaanya bano mu supermarket ez'enjawulo okulaba nga abagulira ebyokulya. Obutambi bwe tuzenga tubukulaga obumu sijja kubuddamu, wabula kano kampi nnyo. Full Figure ng'ategeeza Ssaanya byayogera sibimanyi nako, era Ssaanya ayina ne mission gye baamuwadde okujja era n'alabula aba NUP temumwesembereza nnyo, wabula ebibuuzo byazze bingi. Bw'obanga ddala olumirirwa aba NUP kuva ddi nga Full Figure olumirirwa aba NUP otuuke n'otulabula ku ddiiru gye baawadde Ssaanya, era ddiiru ki ddala etuusa n'okuba nga Ssaanya baba bagimuwadde ate naawe nga mukolera omuntu y'omu nga Full Figure bw'ogamba, ate naawe nojja n'ogyogera kwegamba n'oyabya munno. Kakati nno olutalo olulala lwabaluseewo. Ssaanya bwe yawulidde bino yayambalidde Full Figure n'amuvuma ebigambo byesisobola na kuyisa mu kamwa, wabula ngenda kukulaga bulazi butambi obeere ng'obiraba. Ssaanya ng'agamba Full Figure yogera ddiiru gye bampadde, era yogera omulimu gwe nziza okukola mu NUP. Oluvannyuma lwa Full Figure okuvaayo n'ategeeza nti Ssaanya ayina omulimu gw'enjawulo gw'azze okukola. Wuliriza nzije ate tubeere nga tweyongerayo. Namumiitingira wano eno Bayibo ya Katonda njagala ekkomera liveeyo, njagala nkuwe ba osi bonna. This is a Bible. Nze sikwata kitabo kya Katonda nga nimba, nze ndi born again, tewali nsonga lwaki njagala ave ya gavumenti nakwana yenda ganwe nagenda ku mukoma n'enjogera n'ekino kigambo, nagenda ku kooti emaki newala amakomera nga nanyumba ebinaavaamu ate tewali kyesibakoledde buli ofiisi ennene nyibakaddemu kati ayogere misoni gye bamutumye nga sinagyogera, era ndabula bannuku okumwesembereza. Gwe Full Figure Masira yogera endagaano gye baŋŋambye okukola. Njagala okukulabula gwe kikazi gwe, gwe kiwala gwe, Masira gwe toddangamu kummanyiira. Okitegedde bulungi? Gwe kiwala gwe kiri kyembizzi, nze sirya mbizzi. Okitegedde bulungi? Toddangamu kummanyiira, nze sikutumangako wa Museveni kugenda kunneetonderako nti bansonyiwe. Emisango saagizza. Waleeta ssente mu kkomera miliyoni 5 nga bakuwadde mission, wali oyagala na kunkwata. Era ndi mu nteekateeka ewandiikira kkooti omusango guddeyo mu limandi tuddemu tuwoze, baleeta obujulizi obukakasa nti nalina ttanka y'amagye. Ebyo ebyakuleeta n'owooza mbu simanyi nakuwadde akasawo. Gwe kiwala gwe njagala onneesonyiweze, nnyina omukazi saagala onneegwanyize nvaako nviiraako ddala. Gumalaya guno gugenda ne gukutabula. Full Figure atasobola kuwandiika wadde erinnya lyo odde ku bantu obamanyiire gwe ekisiraani. Toddangamu kummanyiira. Gasiya wumbwa. Ekiwala kino oba kyabaaki? Njagala nkulabula olulabula olusembayo. Full Figure neewuunya n'abasajja abakwebakako miskiinilla. Kuba kati nze ompa Full Figure nkati Full Figure nkukozesa eki? Mbanga ali ne musajja munnange. Full Figure. Full kitegeeza mulalu.
Fulu mu lulimi oluzungu kitegeeza omuntu omulalu eyagwa eddalu eyalaluka. Ate we nategerera nti oli kikazi kigwi kya ddalu kyambuuza ebibuuzo wano we nakyambuuliza kyangamba nti saanya nakigamba nti munange Bobi Wine ye yatutuma tuwoche poliisi nekingamba nti n'ogenda n'ofa n'abasirikale nekigamba nekiseka nekigamba n'okikola nenga nenkikola nekiseka nenga alaba embuzi kisirani. Njagala nkugamba ebigambo bino nze sigambangako Museveni nti njagala full figure njagala oyogere endagaano gye ngenda okukola kubanga ebintu byonna bye wajja mu kkomera ebifaananyi ngenda kubita. Njagala oyogere buli kimu. Sente zonna ze mwajja wa Museveni obuwumbi 2 igwe ne Balamu nga mumufeze nti mugenda kutulokola mutuwa obuyambi sente n'ozibba. Sente ze bakuweza Misach milioni 5 ezimu Misach wazimuwa. Tewasayini ngaawo notekamu Sky Soldier nti ogenda bawa sente. Omukazi oli omunyankole yajjawe Makindi ku hoteli. Full figure sali yagadde onjogeze bintu ensi byegenda okwewuunya. Njagala olutalo lwenzizaako kulondoola sente zaffe ze bakuwa kuba sente ze wali asiggo wakola obusibe. Okitegedde bulungi? Njagala okwate sente zaffe ze bakuwa ozireete nga bwe bazikuwa gwe ne Balamu. Ngenda kukulumba full figure ndi mukulondola maali kati maali ya busiraamu lwe lutalo kati lwe nagguddewo. Sigenda kukkiriza mbonebone nga sente mwazijjayo mu gavumenti n'ozikwata ne muzeegabanya awo ng'otaddemu opaledinga abaana abatalina mu busibe. Olunaku lwe watusinkana Makindi n'opaledinga wa abaana abalala ebivubuka bye ebikola ku media awo n'ogamba ne bano babadde mu kkomera n'ogenda n'ojjayo sente n'ozibba. Olwaire essimu zange tokyazikwata omanyira owoza nti simanyi bampadde endagaano. Njagala endagaano kale ogyogere gye bampadde. Full figure n'obwa full bwoga bwe weeraba tekyayawula kiringa mbizi nga nakyo kireekaana mu bantu kati nga gwe full figure naawe ani ayinza okuwa obudde gwe Masira Wumbwa. Full figure ndikuluta ngenda kuzuula oli. Njagala sente ezewajje wa muzeeyi zonna gwe ne Balamu enteekateeka zonna n'okwagala okunkwata. Full figure wayagala okunkwatira mu kkomera nga tuli mu office ya state mu kooti y'amagye wajja nonneekwesesaako n'oyagala okunkwata nonneekulukuunyaako. Kakati nga simanyi kigendererwa kyo olwaleero full figure ojja kumbuli ekigendererwa kyo kyali ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.